baddu ba Allah eyo ensonga gye ngenda okwogerako. Ekyengera Allah yakituwa eky'obusiraamu, naye nga gwe omusiraamu ekyengera ekyo contribution y'okukyengera ekyo kiki kyokoze, kiki kyokozeewo obusiraamu okubeera nga bukola ki, butebenkera, obusiraamu okubeera nga bugenda mu maaso. Ennaku zino abantu tuli mu nsi, tuwangaala mu nsi, omuntu n'agamba nkolerera baana bange, nkolerera famire yange, abaana bange njagala baleka nga balinawo ke bakola ki, ke balinawo. Naye ssebo oba nnyabo, okolerera baana bo, okolerera famire yo, obusiraamu obukoledde ki? Obusiraamu obukoledde ki? Ate nga bw'ojja ogenda nabwo, kuba Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaaba akujje mu bulamu buno obw'ensi, manya nti obusiraamu ojja kubanga obuvunaanyizibwako nga balina obukubuuzaako, naye obukoledde ki? Kiki oyinza okulagayo ewa Allah subhanahu wa ta'ala nti nayiwawo omubiri ku lw'obusiraamu ng'enjogera eriwo bwegamba, oba nateekawo ettofaali ku lw'obusiraamu ng'enjogera eriwo era bwekola ki, bwegamba. Kuba ffenna ekituleeta wano ne tuba abasiraamu, ne tusaala, ne tusiiba, ne tukola emirimu emirungi, ekituleeseza wano twagala Allah atusiime, ate mu kutusiima atuwe ejjana. Allah kyatugamba mu surati Bakara, n'atugamba am hasibitum an tadkhulu ljannata walamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum. Basiraamu mmwe ab'ebugembe, abasiraamu ba Uganda mwenna, abasiraamu eb'ensi yonna, mulowooza nti mujja kuyingira ejjana nga temulozezzaako kuba abasookawo bye baalozaako? Mulowooza mujja kusaalanga busaazi, muwase buwasa, muzaale buzaazi baana nga temulozezzaako kuba tukulembera bye baalozaako, bye batuusibwako, ne bayiwawo omubiri ku lw'obusiraamu bwabwe, ne baleka ebisigadde byonna byonna, naye nga lwaki babireka? Waki yagamba ekiba kibe, let come what may, ekijja kijje, naye obusiraamu nina okuyiwawo omubiri, obusiraamu nina okubuteekako ettofaali. Be batukulembera abalongoofu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam abasajja bamukubako ekifuba nga tebaagala mulabako, tebaagala muwulizaako, tebaagala na kuyita waayise sallallahu alaihi wasallam, naye nga basomesa busomesa nti bannaye busiraamu, Allah ali atya? Allah ali omu. Lumu embeera egenda nezibuwala mu Makka, embeera nezibuwala nga bamuteeseko ekifuba sallallahu alaihi wasallam, ne bamuteekako sanctions, ne bamuteekako boycott, ne bamusibako nati sallallahu alaihi wasallam, naye nga gwe bakola ebyo byonna byonna, mubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala si ekyo kyokka, khairu khalqi llahi kullihim ajma'in, yasinga ebitonde ebyaliwo n'ebiwo n'ebiribaawo sallallahu alaihi wasallam. Abakuraishi batuula bagamba bannaye, omuvubuka ataamye, omuvubuka ono bwe tutamuviira mu buntu tugenda. Ne batuula ne bawandiika ekiwandiiko ekigamba nti Muhammad ono ne banne twagala tubagobe mu Makka, twagala batuviire mu kibuga kyaffe Makka.
era tusazeewo tubateeke mu kiwonvu, tubateeke mu kifo ekiri wakati w'ensozi bbiri nga bali eyo, babeere eyo, tebajja gye tuli tetugenda gye bali, tebagula waffe emmere naffe tetugenda waabwe, tebatuwasaamu naffe tetubawasaamu, tubaleke eyo babeere eyo mu kiwonvu baffe baggweewo. N'ekyo nga bakikola ani? Omubaka sallallahu alayhi wasallam. Ng'ate obusiraamu bwali bukyalina abagoberezi batono. Baswahaba ne bayiwawo omubiri ne bagamba katugende ne Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ne bagenda ne babeera mu kiwonvu ekyo kye bayita Sheikh Ali, Sheikh Abu Talib, ne babeera mu kiwonvu ekyo okumala emyaka 3, 3 sanawat wahum fi shi'b, emyaka 3 nga bali mu kiwonvu, tugambe nga wane Bugeme, nga batusibidde, tugambe nga mu kisenyi kiri ekya Islamic wali, ne babeeramu emyaka 3. Buli kye bagenda nakyo kyabaggwako. Kwa myaka 3 nga togula lugoyi oba wagenda na mmeka? Myaka 3 nga emmere gy'olina oba wagenda neyenkana ki? Kuba wano omuntu omwezi gumu, omuntu ayinza okulya omwezi gumu n'olya ekiro 10 ekyakawunga, omuntu omu kyamusana kyaggulo kyamusana kyaggulo, kati emyaka 3 buli kye baali balina kyabaggwako. Kigambibwa nti oluyogaano n'okukaaba okw'abaana abato abaali abaana b'abaswahaba be bagenda nabo kwawulika kananga ng'obwana bukaaba, abaana bakaaba ng'enjala ebayitiriddeko, tebalina kyakulya kuba emmere ekoze eki eweddewo. Naye nga ne Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam mwali emmere eweddewo. Emmere bweggwaawo tewali kyakukola, naye bo bayiyeewo omusaayi, obusiraamu bulina kugenda mu maaso, bateesewo ettafaali lyabwe, obusiraamu bulina kugenda mu maaso. Fabadau yakuluuna awraka al ashjar, kati emmere eweddewo tewali kyakukola. Baswahaba n'omubaka sallallahu alayhi wasallam kye batandika kutandika kulya bikoola bya miti na muddo, kuba kyekiriwo. Obusiraamu bwo bukole ki? Bugende mu maaso. Ne batandika okulya ebikoola by'emiti. Wane waffe tulina miyembe, ne mukwata ogwo omuyembe ne mulya ebikoola byagwo ne biggwako, ne mugenda ku gwokubiri. Miyembe ne giggwawo ne mugenda ku kedo, kedo naggwawo ne mugenda ku fene. Ebikoola by'emiti byatuuka nga bwe baba basibidde mu kiwonvu nabyo biweddeko. Badau yakuluuna awraka al ashjar, ne balya ebikoola by'emiti ne biggwako, bali nga bali eri bakuba gudigudde. Muhammad tumumaze awedde myaka 3 ng'ali eyo mawe anaaba nga alina ki? Naye nga bo bagambye nti nedda, obusiraamu bulina okugenda mu maaso. Tulina okuyiwawo omubiri, tulina okuteeka ettafaali ku busiraamu, tulina okubaawo nga obusiraamu tebufiiridde ku mulembe gwaffe. Basebo ne bannyabo, baswahaba baalya ebikoola, emiti ne giggwaawo. Nga tewali kyakukola. Essaawa yatuuka nga ekyokulya tewali. Rasul sallallahu alayhi wasallam farabata alhajar ala batnihi lishiddati aljuu. Nabbi alaba embeera ng'egaze, embeera eyonoonese, n'akwata ejjinja n'asiba ku lubuto lwe aluwanirire olw'ekuba enjala ekoze eki? Emuyitiriddeko. Wallahi erimu teryamala. فربط الحجر والحجرين على بطنه لشدة الجوع صلى الله عليه وسلم.
erimu teryamala nabbi n'akwata ejjinja n'ateeka sayidi eno ejjinja lino luwanirire olubuto erimu neritamala n'akwata n'ejjinja eddala n'ateeka sayidi eno ne gaba nga gawanirira olubuto kuba omuntu enjala bwekuluma nga tolina kyakulya ekisooka okugwamu olubuto olwo lusooka okukola ki okugwamu kuba lubaawo ng'olina kyokoze eki kyoluteeseemu naye tekiriiwo farabata alhajar walhajaraini ala batnihi lishiddati aljuu sallallahu alayhi wasallam nabbi n'asiba ejjinja ku lubuto lw'emusajja wattu lwaki alisibako obusiraamu bugende mu maaso erimu ne litamala n'aleeta eryokubiri lwaki ateekako eryokubiri obusiraamu bugende mu maaso temulowooza nti allah yali tabalaba nedda yali abalaba bulungi nnyo era ng'amanyi n'ekigenda mu maaso subhanahu wa taala temulowooza nti yali abalese bulesi nedda nabbi sallallahu alaihi wasallama ne babeera mu mbeera eyo bagambye emyaka 3 lumu Sa'd bin Abi Waqqas radiyallahu anhu yakhruj kharaja yawman liqada'i hajatihi fasami'a ka'aqa'at as-sawt falamma intaha min qada'i hajatihi madda yadahu fa idha بجلد بعير أملس يابس فقال رضي الله عنه غسلته وتناولته في سبيل الله وعشت عليه 3 ليال سعد مبالين النبي محمد صلى الله عليه وسلم معلم الصحابة غباميت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه agamba lumu embeera ezibuwadde tetulina kaakulya tetumanyi kiddako naye nga tufunvubye tugamba nti nedda obusiraamu bulina okugenda mu maaso obusiraamu tulina okubuwanirira obusiraamu tulina okubuteekako ettafaali agamba nti nafuluma budde bwa kiro neŋŋenda okumala ekyetaago okufuka amazzi ekyetaago kyamukwata ng'alina okudda wabbali amale ekyetaago agamba nti bwe nali mmala ekyetaago sami'tu ka'aka'atu sawt nawulira nga mu butuufu waliwo kyenfukako amazzi nga kivaamu eddoboozi ng'omuntu bw'anaagenda okumala haja okufuka omusulo bw'amala n'awulira nga eitha ku kaveera kuba bw'ofuka omusulo ku kaveera owulira nga waliwo eddoboozi erikola ki erivaayo kati Saadi agamba nti nawulira nga waliwo ekintu kyenkola ki n'agamba bwe namaliriza ekyetaago kyange madattu yadi nagolola omukono gwange nkwate ku kintu kyembadde nkola ki kyembadde nfuyisaako bwe nadda awali kattadooba kakando omusubbaawa fa idha bijildi ba'ir yabis nagenda okwetegereza nga libadde eddiba ery'eŋŋamiya naye nga lyakala simanyi ani yagisalako simanyi lyajja litya simanyi yafe etya oba kyajja kitya nenkwata eddiba eryo ekkalu nga bwomanyi mu ddungu desert abaali bagenzeeko e Saudi abaali bagenzeeko mu nsi z'Abawarabu mumanyi kyekitegeeza ng'eddiba lyakala agamba bwe nadda awali omusubbaawa ne neetegereza nagenda okulawo ddiba lya ŋŋamiya khalas senfunye ekyokulya naye manya yalifukidde Saadi agamba nti gassaltuhu banaye saalireka bulesi nakwata eddiba eryo nenoonya awali ku tuzzi
nendyozaako nendinaaza bulungi nnyo nendinnyika mu mazzi ne ligonda. Bwe lyagonda nensoma bisimillah wa ala barakatillah, nentandika okugaaya eddiba. Agamba eddiba eryo nno naliwangalirako ennaku zange mmeka nga mpowesezzaako awo nnaku 3, naye ng'akola ekyo sahaba wani wa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ate nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kyekitonde ekisinga ebitonde byonna. Musajja n'agaaya eddiba, n'aligaaya n'awangalirako mu myaka 3, n'awangalirako ku ddiba ennaku mmeka? Ennaku 3. Naye ebyo byonna ng'abikola agamba tanawaltu fi sabilillah, fi sabilillah. Ebyo nga mbikola naye nga mbikola mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekkubo lya Allah kyeki? Busiraamu kubanga bugenda mu maaso. Busiraamu nkubuuza gwe nange kiki kyoyongedde ku busiraamu? Kiki? Bilal radiyallahu anhu yali musajja muddugavu ngavu, era bibamu ku baswahaba ab'okumwanjo mu baddugavu radiyallahu anhu. Yali musajja muddu nga bamubonereza buli kadde, ne bamusika ne bamukulula mu Makka, mu nguudo z'omu Makka, ne bamubonereza Bilal bun Rabah. Naye ng'agamba ahad ahad, Allah aliomu. Ye mwazinyi wa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Era nabbi bwe yafa Bilal n'agaana okwaziina, n'agamba sigenda kuddamu kwaziina kuba gwe nayaziiniranga khairu khalqillah, sigenda kuddamu kwaziina. Era n'abivaamu. Bwe yaddako mu Madiina, basahaba ne bamugamba Bilali, tukwegayiridde twaziiniremuko. N'agamba kale, n'akwata omuzindaalo n'ayaziina, omuzikiti gwonna ne gutulika ne gukaaba amaziga, ne bajjukira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye Abubakar yayiwawo omubiri ku lwa Bilal, n'amugula n'amugja ku musajja oli eyali akola ki? Eyali amubonereza. Obusiraamu ne bukola ki? Ne bugenda mu maaso. Abasiraamu muyiwewo omubiri ku lw'obusiraamu, abasiraamu muleete ettoffaali ku lw'obusiraamu. Obusiraamu bugende mu maaso, obusiraamu butambule, obusiraamu bubeewo. Muleme kulowooza nti ojja kubanga okuba ekifuba nti wallahi nze omukazi tanemagwana. Era mulimu abantu ng'omukazi tamunemagwana, ye banaabayagula ati. Omuntu akuba ekifuba nti nze ndya capati 5 n'ebidandaali byako. Era wallahi ne baziteekawo capati 5 n'ebijanjalo byako, n'azikuba wali n'azimalamu. Obusiraamu obuteeseeko ki? Obusiraamu tofaali ki by'oteeseeko obusiraamu? What is your contribution ku busiraamu? Laba abasajja abo contribution yaabwe gye baakola ku busiraamu. Ne bagamba katubeere wano, katubeere mu mbeera gye tulimu yonna yonna, naye ekyengera kino ekisinga ebyengera ebinene kisigaddewo era kyasigalawo. Era naffe kati wetukola ki? Kwe tujja. Awwal shahida fil Islam Sumayya yasiramuka alu Yasir, ne batandika okubabonereza bi anwa'il adhab. Yali mukyala mukadde, ayina mutabani we Yasir, baawe musajja naye mukadde, naye lw'okuba basiramuse ne bababonereza paka bwe batuuka ne bamutta. Si ekyo kyokka, bwe baamala omutta ne bakwata effumu ne bafumita mu bwerere bwe. Naye n'agamba kale kanfe
nafa. Obusiraamu basiraamu mukube ekifuba. Obusiraamu bw'oba ogamba kwogera ku busiraamu gamba owaayi omuntu bw'aba ajerega obusiraamu, omuntu bw'aba avoola obusiraamu, omuntu muganda owaayi yogera ku birala, yogera ku birala. Naye ekyobusiraamu ntabuka, ekyobusiraamu kasita okyogerako ng'oguvoola, ekyo ntabuka. Obeere ng'oyiyewo omubiri ku lw'obusiraamu bwo nga baswahaba abatusookawo bwe bakola. Ebbanga lye tujja okuwangala ku nsi tono nnyo, myaka mitono, emyaka mitono gye tuwangala ku nsi. Ebbanga erisinga obungi yagalagana tujja dimala mu ntaana. Ebbanga erisinga obungi tujja dimala mu ntaana, naye nga bassebo ne bannyawo kiyama eri kumpi. Naye kiyama okubeera okumpi, tuyinza okukulungula emyaka 5, tuyinza okukulungula 10, tuyinza n'olukumi, naye kalibu yadde nga bw'ogiraba nti eri wala. Obusiraamu obukoledde ki? Kyekibuuzo kyange kyenjagadde okukubuuza muganda wange, maama ne taata. Obusiraamu obukoledde ki? Abantu bangi weebali nga balina ke beekoleddewo ku lw'obusiraamu bwabwe. Nja kuwa ekyokulabirako, abasiraamu bano wammanga, era tufunemu ekyokuyiga ku bo. Waliwo omumanyi nakinku emmekete gwe bayita Muhammad bun Jarir at-Tabari rahimahullahu ta'ala. Muhammad bun Jarir at-Tabari rahimahullahu ta'ala. Allah yamuwa obuwangazi mu nsi muno, n'awangaala nnyo, n'awangaala emyaka 84 beddu, emyaka 84 Ibn Jarir at-Tabari rahimahullahu ta'ala gye yawangaala mu nsi muno. Naye yali muwalimu nakinku, kuba be bamu abawandiika tafsir gye tutasinza okubeera nga tukozesa mu kuvvuunula ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala al-Qur'an al-Karim, era n'awandiika ebitabo bingi nnyo. Naye muganda wange Ibn Jarir at-Tabari kasookedde afa n'ava ku nsi wakayita emyaka 110. Kasookedde afa ku nsi yawangalako emyaka 84, naye mu ntaana yakamalamu emyaka 110. Nze naawe ani agenda otujjukira agambe nti rahimahullah oluvannyuma lw'emyaka 110? Lwaki Ibn Jarir at-Tabari ssaawa eno tumwogerako ne tugamba nti rahimahullahu ta'ala? Olwekyo kye yakola ettofaali lye yateeka ku busiraamu. Ife ssaawa eno ofa wabita wiiki abuuza ati bana Faisal yafiire, aka tuliko Faisal ki? 1 week 7 days. Bajanga baku describinga oidi yali ati oidi yasomesa kwale oidi waliko bati mwindi. Naye Ibn Jarir at-Tabari oluvannyuma lw'emyaka 110 wallahi akyayogerwako rahimahullahu ta'ala. Lwaki akyayogerwako Ibn Jarir at-Tabari? Olw'ettofaali yateeka ku busiraamu, olw'omulimu gwe yakola ku lw'obusiraamu. N'akwata Qur'ani eyo n'agivvuunula okuva gyeva mpaka gyekola ki, mpaka gyekoma, n'ebitabo ebirala. Ibn Jarir at-Tabari rahimahullahu ta'ala.
aye bana kitono nani kuifalibwawo after 1100 years. Nentaana nga bagizimbako n'abazimbawo nga tebamanyi nti wano waaliwo n'entaana oba basimawo tooyi nga gwe bakusimira mu tooyi oba naye yawangala ku nsi emyaka 84 naye olwa contribution ye gye yakola ku busiraamu akyajjukirwa after 1100 years era ajja kujjukirwa mpaka enkomerero lwerituuka nga bagamba Ibn Jarir Tabari eyawandiika tafsiri twagituma tafsiri Tabari. La hawla wala quwwata. Nabanga alina kyakoze, nabanga alina contribution gyakoze ku busiraamu. Nze niwe tukozeewo ki? Kyekibuuzo kyenjagala twebuuze. Bwe tuba tetukirina bwekekadde tukitandikeko. Ekikulu si kyakujjukira naye ekikulu kyakulekawo omulimu gw'onaafunamu empeera ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Kababeere bakujjukidde oba tebakujjukidde naye kiki ky'ogenda okulekawo, mukuululo ki gw'ogenda okulekawo. Wannabbi yalina basahaba bangi emitwalo nga 11 naye abamanyikiddwako batono nnyo. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam emitwalo nga 11 n'abagwamu naye abamanyikiddwako batono nnyo. Mukululo ki ojja okulekawo ku busiraamu ng'ovudde mu bulamu obwensi nga Ibn Jarir Tabari bwe yalekawo olw'ebitabo bye yawandiika n'erimu gye yawandiika gye kyatambulirako mpaka n'essaawa ya kaakati. Oyo abaana bange eriyo bataata b'abantu abafa ng'omwana akyali mu lubuto naye bamuzaala n'alya n'asoma n'akula n'awasa naye n'afuuka taata mu maka naye nga taata we yafa ng'akyali muto. Tetugamba nti mukole ki byonna mubiteeka eno mu busiraamu musigale nedda naye banaye mubalansinge. Waba n'agazimbe gule naye nga tozimbangako muzigi, tojjanga ku maaka, tokolanga ku hijja. Naye buli motoka efuluma ogula namba mpya, buli motoka efuluma buli piki efuluma, piki lero dayimeka milioni 5 buli piki efuluma olinamu piki no parking awo piki kyalo kiramba nani yedi kutuma. Naye wa Allah muhijja teriyo. Bagamba nti kuzimba, bagamba wano tubagamba nti mutambuze wuno omusajja yasuze wano maafi. Naye ng'okuba ekifuba ogamba wallahi nze zira kinema muwala ina anema akwana. Era wallahi wasonda ebigambo, wasonda sente, era wamukwana. Ate wamuwetaano omukoto olwaliro ndagaine bubi, ondagaine bubi. Kigeza nti lwanakwagana obulungi n'abiri osobola ogagema wakola ki wagamuwa aya abiri. Obusiraamu ki kyokontributinze. Ebigambo ku nsonga eno biba bingi wabula kyenjagala mu baganda bange abasiraamu buli lunaku olukya beerako nekyoteeka ku busiraamu bwo nga weetegekera okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala w'ekitiibwa. Buli olukya beerako nekyolyongera, kyowaayo, kyozimba nakyo obusiraamu bwo weetegekere okuyimirira mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lwatugamba nti yawma la yanfa'u maalun wala banuun illa man ata Allaha biqalbin salim. Maali tegenda gasa, abaana tebagenda gasa, wabula anaagasibwa yoyo agenda okutuuka ewa Allah subhanahu wa ta'ala nga muntu muki, muntu mulungi, muntu mulongoofu, omutima gwe mulungi, abadde muntu mulungi. Omuntu omulungi yaani? Yoyo agamba nti ebirala byonna kambireke naye obusiraamu bulina okutambula bugende muki, bugende mu maaso.
nsaba Allah subhanahu wa ta'ala w'ekitiibwa atugase ne bye tuwulidde era tubiteeke mu nkola era tuteeke mu bantu abakontributinga oba bateeka ettafaali ku busiraamu okubanga bugenda muki obusiraamu okubeera nga bugenda mu maaso. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bwali batujjuludde okuva mu bulamu buno obw'ensi tusigale nga tukyasabirwa, tusigale nga irimu bye tusomesezza oba ebintu bye tuteeseewo bisigale nga bigenda mu maaso. Innahu waliyu ala dhalika wa huwa alqadir alayhi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi